Omukira ddagala. Omukira n'omutima ddagala. Ddagala lyakyo omukira. Omukira n'egguni n'omutima bibeera omukazi nga bawo yakukyawa. Bikola ekyo omuwaako n'alyako omuteera mu mmere. Kino kimanyi? Nkimanyi. Yagiyita nsomba byuma. Wali ogiriddeko? Eyo. Girabula bina abantu bagirya. Ku street wagiryako? Ayi kale ku street olaba? Ku street batambwa ze bayokya. Ekiraba ekyo. Nkimanyi nga mmese. Yawa ne bakinyumizaako. Muno bakiryako. Nange ne ngamba we nkifuna nkirya. Kiyanga muntu. Kiyina engalo ttaano. Zifaanana ddala ez'omuntu. Kiyina olugalo olusajja luluno. Olugalo olusajja olulaba. Kisa kikwatira ddala ng'omuntu. Ndabinga zifaanana ddala za muntu. Zibeeranga za muntu nazo zeegoomamu ziraba. Nga nusu bitaano. Nusu bitaano. Bakuwa obuti nga 8. Obwembwa? Nusu bitaano. Kati tulina kampeni y'okuza abaana baffe ku masomero. Dan mbadde nsaba nkwe microphone okubiriza abantu okutuyambako okuza ku ssomero bannaffe. Ani ate microphone asigaye agikwatako gwagenda okumaliriza kuba tumalirize. Balamusizaako nnyo abali abatuwagira amanya g'abantu tumubaze Daniel era nga leero tubadde ne program akantu ako nakalyanga ku bbala naye ke kaali kambeezaawo naye nga nzize mbampadde microphone kulw'okubiriza abantu abali eyo. Mbakubiriza abantu abali tuli abaana 20 twetaaga abeetaaga okudda ku ssomero. Buli mwana twagenza obalabalamu nga buli mwana 25 gasobola omuyamba okudda ku ssomero. Nembadde nsaba mutuyambe mutubeererewo tusobole okudda ku ssomero. Baana bangi wanena abalina future. Tumanyi tulina essuubi nange najja waneno nga sirina ssuubi. Nagenda okutunulamu bintu wadeno bye batandise okunjigiriza nga nina future ey'amaanyi mu maaso. Nzuno nali simanyi nti ndifuukako presenter. Nali simanyi nti oba nange nditunulako mu kamera ng'eyo. Naye olaba kati nange nkute mic njogerako eri abantu. Naye nga mbakubiriza nsaba mutuyambe tusobole okudda ku ssomero. Tuyambe tulina future. Osobola obeera eyo ng'olina omwana wo nga tamanyi luzungu. Abaana bangi baliyo ku street baddukayo waka lwa mbeera. Omu yaddukayo waka ng'ali mu P7 nga bw'omuyamba n'omukwatirako asobola oyambangako ku mwana wo oyo okumuyamba okubeera nga asobola revisinga n'amusomesaako ku bitabo n'amuyigiriza oyo omwana n'avaayo n'atandika oyita kulw'okumusomesa omwana oyo ow'oku street asobola okwatirako omwana wo. Abaana b'oku street babeera bagezi nnyo ne lwa mbeera. Abamu abaana b'oku street babayita babbi naye tebabba nga baagadde babba lwa mbeera. Naye emmese waziryanga lwa mbeera? Nange emmese naziryanga lwa mbeera. Nali saagala zirya. Lumu nze nalyako n'emmese ng'oggyeko ako. Nakakwatanga katini bwe kati. Nenkalyanga obwo bubuze nga olwo wetubukwata bwasenguseewo. Nali emmese nabukwata bwali buna. Nabusanga mu kinnya. Nembulaba nga buli awo bwetala. Mwalimu n'obuntu obuto. Nenfuna ejjinja eddene. Nenzijja. Kati awo nenkubawo ku kinnya. Ekyo ekinnya nenkibikka. Nentandika ofuna akati nentandika obufumita. Nagenda olaba nga bufudde nembujjayo. Nembutwala. Nembusala nembujjako akakuta. Nembulya nembufumba olw'embeera. Naye nga
mu abantu abali eyo mbakubiriza abaana bangi abali ku street eyo abeetaaga obuyambi baana bangi naye nga nsaba nga nfukamidde nsaba mutukwatireko tusobole okudda ku ssomero mutuyambe tusobole okudda ku ssomero bannange abantu abali eyo osobola obeera ng'oli eyo n'ogamba nze ndi eno kankwateko ku mwana omu adde ku ssomero oba n'okwatako ku Wini n'okwatako ku Shiiba n'okwatako ku Naamu n'okwatako ku Sheira ne basobola okudda ku ssomero. Wow, kati microphone sidamu gikwata madde nsaba okuggalewo. Weewaawo kuba Katonda n'ensi yange kambasiibule. Sigadde gwani? Sigadde nze tumwebaze Daniel presenter. Sinziddewa lero ku Ramoge Charity Foundation. Era tukwebaza ssebo olw'omusomo gwa leero ogw'emmesse wagiri otya? Era wagitandika otya? Essebo kati emmesse mbadde nsaba tugende tugiziike. Baleka nnyo mwekka kubanga mbalaba ebirowoozo byange byakyuse dda. Olaba omusajja wuuyo. Omusajja wuuyo abula kwata kayinja kasala agisalyeko obulaga abagambe temulira gye mugitwala gera girya buli. Akulanga tuna n'ensi yaffe bannange mwenna musobola okuyita ku 0700346827 mutuyambako. Wena agamba nti anze Katonda njagadde nnyo nanjagadde okubaako n'akaana ka Katonda kenkwatirako. Ate gwe muganda wange ku 25 osobola ogamba nti nze nze obutazisobola n'ate nina ebitabo nina toilet paper nina enjeyo ebyo byonna byetaagibwa nina seeti nina calculator byonna n'ebyo tubyaniriza gwe muganda wange ali eyo. Nedda lwaki osaagirira nnyo? Nze nga sisaaga. Ekikyo kyali ekiriddeko so kiwanike mu bbanga. Tosisempiriza. Ekyo bagiyita batya? Bagiyita nsomba byuma. Nsomba byuma bagirya ddaani? Bagirya. Kakati? Yeso. Soko ko kikwatirira kwasanga nkwateko. Kikwate kaguwa kwa tokwata ku mubiri kwata kaguwa soko kimusiza abantu bakirabe. Kakati dani. Ebintu omwabiriranga. Ebintu abikwatanga ku street. Ngo kikwata no kifumba nga kyosibirira. Mwabijjanga ku street. Twagendanga eyo mu myalo eyo ewabeera obunyogovu jjukira byo byagala nnyo obunyogovu twagendanga eyo mu mwala tokikwatako twagendanga eyo mu mwala nga wabeerayo ebigundi gye bibeera eyo nga bibeera eyo nga ye ground yabyo nga ffe nga tubigenda kyobaseeyo bibeera bingi nga bidduka n'ekyokubya etteke nekigwa n'okikwata obeera okikutte kyobeera ogenda osibirira ekisobola kuluma kisobola naye kasita okikwata amagulu g'emabega n'okikwata n'okikwata wanene wansi w'akalevu ne ku nnyindo n'okinyiga kibeera tekikyasobola kwasama kuluma. Kale bwe kikuluma obaaki? Ekikuluma olwala. Ekiwundu kye kikulumye kiyinza ottana nekirwala. Bagiyita nsomba byuma? Bagiyita nsomba byuma. Oba tokityamu wadde n'akamu? Nze sikitya kuba kyo nkirya. Ojjukira kukirya wakirya emirundi ng'emmeka bwe wajjukira? Emirundi gye naakakirya okuva lwe najja ku bbala omulundi gwe nasooka okukiraba gwe natandika okukirya naye emirundi gye naakakirya gyo sibala. Nga buli njala bwekuluma bw'oyigga ku bbala okwo n'okigwako n'okikwata n'okirya? Nga ngenda n'enziba n'obusepiki. Akasepiki ako nga ngenda ew'omuntu awo nsanga ng'ebintu byo bitadde katandalo ng'obyaniseemuko wabweru awo bikale nga nze nga nzigyamu akasepiki oba n'akasowaani oba n'akajiiko nga nziruka nga ngenda. Njala.
choko tsembezeri Yubu. Yes. Ekintu kino lero kiriddeko. Nali nkiriddeko. Bakiyita bati? Bakiyita somba byuma. Mu lulimi lwammwe? Muyuzi. Muyuzi? Muyuzi? Oba kangala bugeso. Gwe wakirirawo? Nawe wakirira ku street? Anande dangu. Nakirireyo mu kyalo eyo waffe. Mu kyalo kyammwe mubirya? Nze mbirya. Kubanga nze manyi kiwooma. Soko kikwate mu kiwalike kya. Akiraba. Tukwatireyo kati ekiro emyaka ng'emeka? Kino Ekiro emyaka ng'emeka ekyo? kino ate kito nnyo kya myezi nga 2 kyokka. Ekyo kito? Kino kito kati osanga ekinene nnyo kiba kisingako olusi n'akamyu. Nze ndabanga kino ekikulu. Kino kito. Kino kito. Ekikulu osanga gana amannyo nga gafulumayo. Ag'embizzi y'omunsiko? G'embizzi y'omunsiko. Ekyo kyekikulu kibeera nga kamyu ate kibeera mu nkoyo nga kiwanvu weekiti. Kakati Dani, byewakwatanga byali bitowo ebyo oba byali nga bikulu? Omulundi ogwasooka kikwata nakwata bwekiti nene nkyetegereza nga kino kyo sikimanyi nga kiringa mmese nesaagala kirya naye nagenda olaba nga abaana abalala bo bavaayo nga abamu bakutte bino ne bagamba ebyo neŋŋenda nange we nagenda nensanga akasepiki nenkabba neŋŋenda nentandika kufumba n'okitugga n'okitta? Naye omulundi ogwaddako nina kyenakwata nga kiwanvu mu size eno wansi. Kati nga bw'okikwatiranga wano kibeera kikona wansi nga kiwanvu mu buno nga kiriko ennyindo ng'ennyindo yakyo yagejja gano amannya aga wansi nga go gasonze mu bbanga nga ganeno agewaggulu nga go gasonze wansi nga kirina obutu buwanvu nga kiriko omukira muwanvu. Kyali kikazi. Kati ekikazi n'ekisajja bitegeera oti? Nedda waliyo ebyawula. Kino kisajja. Kakati owadde ngamba omukira ddagala? Omukira ddagala. Omukira n'omutima ddagala. Ddagala lyaki omukira? Omukira n'egguni n'omutima bibeera omukazi nga baawo yakukyawa. Bikola ekyo omuwaako n'alyako omuteeramu mmere. Yubu. Yubu. Byokubuzaabuza abantu. Omukazi nga abaawe yamukyawa. Akwata kino? Akwata guno omukira n'agusalako n'akwata n'omutima n'agenda n'ayokyako buno owooya n'awalakatako. Kati waba awadde bbaawe oba ekyemisana oba kyaggulo amuteekeramu omuwaati. Obikaza kati obikaza n'obikola n'obiteeka ku kayinja n'obikolawo oti ne bifuuka nga obugundi. Ne bifuuka nga oba obubunga weewutyo kati ateeka mu teesi waati. Taddamu mukyawaawo. Taddamu. Emaali tugirina abantu batunoonyeeko. Tulina ogisuula tusagikuuma. Tugenda gikuuma. Tekisoboka. Naye nga gisuule. Kakati ebintu wabiyigirawo, eddagala waliyigirawo? Kati eno ddagala nze jjajja wange yali musawo. Oba bayita basawo Baganda oba Bakinansi. Kati
nze nawe nkusooka okukiraba nange nakityamu naye nangamba ati kitesinge kolaba nga we kiwooma nange we nagenda okiryako nendabanga kyonna njagala ki ate naye nga akyagala awo nangamba ati bulali nange olina okundekerawo naye nga kyonna njagala kirya nagenda okulaba ajjamu omutima ngamba omutima ddagala n'omukira nze nemuza ati biera ddagala bikola ki nangamba ti omusajja ng'akyawe omukazi we omukazi asalako omukira nakwata n'omutima nabikaza bulungi nabikola ne bifuuka nga akawunga namuteekerako mu nva awo taddamu kumukyawa. Kati gwe wakyesaliranga? Kino era nze kyensalira kino nze nakyesaliranga guno munyu supu mulungi. Eza gwe okyali wakati wakiryanga lwanjala gwe mwakiryanga kuba mwali mukirya ku kyalo? Banga nali nkirya ku kyalo nze n'abantu nga bakirya nga bakimanyi bakirya kino. Olukikwata jja nfunye omunnyo. Funye omunnyo kati nze nali manyi nti wowe omunza akimanyi naye waliwo nakittako woomu ati nengenda nengamba banange ti muladi nase muyuzi obakangala bugeso ne bangamba ti buladi kyo kiwooma tudukirewo tugende twagenda otuuka ate nga embwa yakijjeewo buladi ate bangamba buladi gwosana nampi gwosana kukubamu otutidde ennyama watuyise tukute ebibiriiti tukute enku oli mutunyumiza biwoozi byo tibakijjeewo naye yakijjeewo ani yakijjeewo otutidde supu otutidde ennyama ne mbagamba buladi tuyige ebirala naye nga ewaffe bino bibeera bingi nnyo kubanga tubirya bino biwoomangu. David wali okiriddeko? Nze sobola. Dan Wanji ozo kisalamu nekisala n'okirya? nkisala naye katokyasobola kirya luli wakiryanga lwanjala katokyasobola kati ate tebikyaliwo ebyo naye wakyesalirangamu? nakyesaliranga nga manyi n'engeri gye bakisalamu nga ntandikire no ku mutwe nenyipisaamu bwenti nalinga na bugundi buneeno bukaata buno bwe basongozesa penso za art bwe nayisangamu waneeno nga nkisala bulungi ng'obugulu obusembayo obwala mutwalira wamu n'eddiba n'akatwe nako nenkatwalira n'eddiba n'omukira nagwo nengutwala n'eddiba naye gano amaliba bwe twagaanikanga nga banange baŋŋamba tugaanike naye nga bwe twagaanikanga ne tuvaawo tetwagasangangao baali bagatutte sisigazangako eddiba lya kineeno nandibawadde obukakafu naye eddiba lya kineeno lyo siriina kati. Kiba n'engalo mmeka? Ekino kirina engalo kirina engalo 5. Kiranga muntu? Kirina engalo 5. Zifaanana ddala ez'omuntu? Kirina olugalo olusajja luluno olugalo olusajja olulaba kisa kikwatira ddala ng'omuntu ndaba engalo zifaanana ddala za muntu zibeeranga za muntu nazo zeegoomamu ziraba zefunyemu nokwe ezinga n'ekikonde ate nze kyewuunyisa mu kusooka bakisalako omutwe we ne bagusuula eri ate nakyako neraba nga kiwooma naye namaa nenonda n'omutwe buladi nengulya nagulya namaa nenonda n'omutwe ate nengulya kakati abakazi eddagala baali kimanga gino baali kimanga ate nga bangi nnyo abajja nga balikima nga likola era nga bajja nga era bawuuza jjajja nga bamugamba waliwo erisigaddewo n'agamba ati okujjako nga njize wuyizi ddala naye eribaddewo lyaweddewo kati nze nasimanyi nti naye beera ddagala mu kusooka nasooka nengusuula guno mukiira guno nga tuli eyo mu nsiko kubanga sasooka kalira mu nsiko kano ne jjajja ati nambuza ati ate omukiira gwange guliwa nze neŋŋamba ngusuddeyo yakuba musirapu nangamba gunoonyezere mangu gunoonye yanguwa gunoonye nze neŋŋamba ate omukiira nagwo gwetusuddeyo nga tetugwagala ate gwaki gunkubirira kize eyo ddagala gunoonye nendabanga omusajja nembala directly gye ngusuddemu nengulondawe naŋŋamba ati awo nkaakanye naye singa togufunye obadde todda waka obadde oyiga mpya
Kati mwabiyigiranga wa bino bino twabiyiganga kubanga ewaffe nnyo eriyo nnyo obusiko bungi kati bino twabiyiganga obeera otambula bino bingi nnyo osobola n'okisanga mu nnyumba yo nga kyasima ekinnya tokiwuba nnyo kati kino osobola n'okisanga mu nnyumba yo nga oluusi kyajja tukize kukimamu sente byuma naye nekigamba nti wano wafunye ow'okuwudama nekisimaawo kubanga kyo kyagala nnyo awali obunyogovu kati singa kiyingirako eyo kirabayo obunyogovu kisobola osimayo nekisima eyo nekibeera eyo ate bino bibeera bibiri we bibeera bibiri n'abasajja abatulabanga abagana tubalemesa omulyo ebisoko te ku kamera wali soko tuze ku kamera wali David akabadya ne tizulwa kitwala lwampaka kuba tukola interview affe n'abasajja beeswanta abasajja nga beeswanta so kiki omulyo tugubalemesa Jordan soko je Jordan soko je soko je itawo pola abasajja bawulidde ekigambo tugera gusula ogamba oti ati guno muto nnyo ati guno muto nnyo ate gwe amugwise na mmese guno muto naye singa osanga guli omunene ate ogamba buladi oba kiki kino Jordan kino ekintu okimanyi nze nkimanyi nga mmese naye wano bakinyumizaako muno bakiryako nange ne ŋŋamba wenkifuna nkirya Jordan nji gwe omanyi mmese ate manyi kaliwe kati genza wange ekintu kinene sikitegeera nokirabiko leegi ate ogijjawo ekirya pumpu yo wekiwooma ng'oliwo okugezesa Jordan nji bangambye ekyewega kino ekisambi kirala kya nkoko kituufu nkoko yennyini tekiwuuba nnyo kikuumire wamu kizitowa kapulire sokwata eri waggulu sokukwata eri akaguni siseeri nga kirina kiro tekiwuuba nnyo nati Jordan tekiwuuba nnyo kiwuubire ekisaidi yo naye kiwuubire ku saidi yange so kiweza kiro kirina kiro nga 5 gwe naani kano bano ow'omu tekamala kanondya nenonya nejenakayize nenzijayo n'akakazi funeyo omunga 10 n'obwana nawo nembujjayo guno omuntu singa obulyako kati wokalyako oyinza okugamba oba ku nsi kuno Katonda oba kino kyekintu kyeyasinga okuleeta mu bisolo ekiwooma sisobola kirya Ayubu okirya Ayubu saakomya interview tutowakanya nnyo kigambo kyange okirya kati kino kintu nange nasooka nempaka nawe nti onga gwe woowakana ti buladi nze sirya mmese naye bangamba ti gwe lyako owulira ate nayagala ndye konna kati era yebolaba nkugamba ti naawe okirya singa tubeera tukisiise bulungi osobola okirya soja oyinza okisanga nga wayaye wakifumbye kiri mu kasepiki noyinza oga mwafumbye eki nga kiriko essavu waggulu ye gali yayiro noga akawunga kange muntereko nti sikingendabe olyako ekifi kibu mwalijjangako muti kino eddiba tebalijjaako kino okwata muliro gwe kati osalako guno omutwe okwata muliro oba oyagala okijjako eddiba okijjako naye oba oyagala okukyanguya obulungi gwekwata muliro gwo n'okuma gwe n'oteekako wooti kati kati n'otandika obukolako oti n'akambe ng'obujjako wonna paka wewuggwako kati wewuggwako nga gw'ojjamu bigundi byokka bino weebiti ng'otemako wuno weewuti wuno wano eno weewuti najjako n'omutwe oba ogwagala nagwo ogulya kubanga nze nsobola n'okugulya osobola okugulya nga kamu n'abagoja kati kino asikaali yakissa eggulo kati newaba yakissa eggulo so kirya essaawa zino
nsobola okirya kubanga gwe tokiraba tekiwunya tekinaba kukala kunywera kikigondo okiraba yes wano osobola okirya kigonda naye guno omutwe gwa kalubye n'obulago bwo tosobola bulya bwo obujjako olye no wansi olye wagonda ebikigonza sinvunyu mundu zibeera nvunyu envunyu wezikiyingira kikaluba nekibeera nga kikaluba envunyu wezikiyingira temuli nvunyu tolaba nga kigonda temuli naye gwe kiwuuma tukuwagapo ate tusangawo tufina kukumirako maaso paka tukiziika maaso paka we mukiziika naye ate we mukiziika nga sirabawo wanga soolo kijjayo lawo nkijjayo ekiro nga mwebase n'enkyokeza wabweru awo nefulayo kyakasasiro kumbe waliyo nesala kuba waliyo nekitambula kumbe ndi mu bintu mumpulira gezeno yakasowali kiyingiramu sako je Ata ekitwa kirabye envo zirabye envo ziyigira ata tukwetamu kati nze kyenatya nakakwatako nekaleeta awaka nebasooka ne bakangobesa bamama ti bwina witwale limese eyo nze ne mbagamba buladi nze sigitwala nemukola mutya nze sigitwala oba mmese ngenda girya era ngamba ti olaba ono tusobola okugoba nze ne mbagamba ti mungobe naye nze sikizuulayo ne ngamba ti kale tukuwadde sepikiyo weta wali eri kati wena weta kati nenze nenkafumba ne mbagamba ti kubanga bali bafumbye mukene ngali mubinganya nze mbagamba ti mumpa mukene wammwe azijite mumpa akalo kange ntuule kati onaleeta kana akatunga nkasisa na bulungi tutaddemu ennyanya yange akatungulu ati nkaleeta awaka ati mama bagenda otulako musepikyo bati balaba amasavu bagamba ako buladi nange olina okumpaako era bwe nabawa bagamba ti buladi mukene mumutereke tugenda muliira ekyeggulo naye kano tulye kano leero kino kimanyi nkimanyi yagiyita nsomba byuma wali ogiriddeko eyo girabula bina abantu bagirya ku street wagiryako aye kale ku street olaba ku street batambwa ze bayokya ekiraba ekyo Elliot ku street ate gwe walyanga mbwa ze battanga kuba zagenda obeeranga saa mukyamu nga bayiba bagamba nti tokyeza naye buno leeta nusu 5 oye nga nusu 5 nusu 5 bakuwa obutinga 8 obwebwa nusu 5 ekitegeza bala abantu abagula obunyama ku kkubo ku street bagula mbwa ekyo kyennyini olaba abo abafumba omucomo wali abasiika omucomo olaba zino zimpa abaana mpa abaana nyange waliyo n'abazishiika ku kkubo sokonolya zino zibuutu zikalooli n'ogisanga ng'agisise ekisalaga kyabiribiri ekisambi ky'enkoko wano noga nga kisava n'okikwata ku street olabako ababita ne babirya yesewo era ab'okusitira nga babita ne babirya awali ab'okusiti nabo babita naye wakikwata n'ayita nakyo eno mu ghetto waliyo bana abatunda obuco namugamba bwe kawenja soko gye ekitunda mmeka agamba olina omutwalo nkikuguze abatunda enkoko naye nakimanya nga wakitegeeza mama kyengamba kituufu nti nalya sokonolya oba buutu keza abantu abafumbe abatunda enkoko eno ekyo mu kibuga bagwira ddala sekanoli ezo n'ebikalo ne babifumbira ddala byonna pozi ng'oliye okakasa waliyo n'abakikola bwe bati nagenda natta enkoko ng'azitirawo wennyini awo wayogenda okwokyeza kumbe mu nnyama agenda alina birala byeyeze nabyo byagattamu n'atabula bulungi ebirungo n'ateekateekamu bulungi bugaliki nogamba gwejo esooka yeyange nga yennyini gyogaye mbwe esooka yeyange kati asooka n'ajjayo wali ku bifi asooka n'akisiga bulungi
ebirungo nakiteekako wali wekimala okujja n'akuwa gwe n'olya. Kase kirungi tebitta bisokonolya kubanga bisokonolya bawa ku kyalo so yakwata sokonolya naye we bakaleeta nga kalaba kamiro muwanvu nnyo nga banga batakukamira emisota okalya kakutta ati musajja n'agamba ati kino tekitta nakasala kati we akasa ne tukajjako ebigundi wetuti ati nakateeka ku luti we kati nakakali nalina baganda bange babiri n'abemikwano zange n'oyo musajja ati yewe we yakola oyakasa nagamba ati ngenda bawa ko bugundi bugerewo ka sigenda bawa bisigadde twekuba ebikone n'oli musajja nga nomugamba soko tuweka tulabe tulesitinge kati we yatuwa kati bulali we yatuwa nga tulabanga kiwo mokufako ufu n'omutwe gwe yali asudde twagujja ne tugulya Little man anje embwa wagiserako ku street embwa anje abamu kati emmotoka isobola otomo embwa jukira ku street kujjulako nnyo kati oli asobola gikuba eggaali oli najja n'agijjawo mangu n'atwala n'agirongoosawo mangu n'atabulamu ennyama ng'era Dani wagambye nti asobola tabulamu awo ennyama n'agenda n'ayokya kati gogenda oggula nusu 5 akajjukira akati kabeera kamu naye agamaze nusu 5 enda ku obutinga 8 okiraba ekyo kati awo ndatenga n'embwa ezo zennyini okiraba ekyo oziraba bazikoona ate nga zifa nnyo mwaba abali ku street eso bategeera nti oli kusolo binene bitambula ebyo nnyini embwa wagijjako omutwe n'agiguza abaana b'oku street n'agiguza abaana b'oku street era ffe twali twebasenga mu kutiya nga tusula n'esente zaffe nga tusula naawo eddiba oyo agikuba bwinogera n'omwana nusu 5 n'okola ki zona n'azikuwa yaba ekyo nga tayagala esulewo we n'asobola eyinza owunya kakati kino ekyo kiryangako walya mbwa mbwa gye wali olyanga mbwa gye nali ndyanga naye nali njesunga nnyo embwa era nayo ebeera nyama bakikuwa okisabulirawo nnyo eya kiri kitya bakuweemu gaapu oya bakyogerako bulyanga ng'omumiro gukka Little man kakati ze embwa waziriira ddala ezo naziriira ddala sayina wadde kyenekwasa mbw ate ekyoba ki nga ndaba byokya ateeka kuyika amasavu okiraba ekyo nga n'akawo kayitingana owa eraija osobola kirya kinene kuya boogedde naye ddala ng'omumiro ntansoyisawo amasavu kikusikiriza kansikiriza ogwasoose kalaba nalowoozezza kamyu era nagambye leero tugenda lya kamyu naye kalabika kayinza obutatumala sikaali akisse kati nze mbadde sikirabangako naye kati bw'akisse nze mbadde nkisuula ko Dani naŋŋamba nti anke ekyo bakirya naye ngamba Dani kiki ky'oŋŋamba naye zokanga histori ya Dani ejjudde okusaaga kungi naye ngamba owaaye Dani ono kannyonnyole kubanga nze mbadde si bulyanko bantu bakirya kati ango kana kantu baba kafuma nga tetulabye nti kabadde omuntu aba talabye nga omuntu ayinza n'okwata mu sepiki olw'essavu eriri waggulu muganda wange nno ggwe ali ennyama y'okukuba ebiseera ebisinga ogendera mu kavuyo ye Little man agambye nti talidde embwa woowe Dani yabituganga bino mu myalo eyo n'abisogola n'abirya era bibabeezaawo ku street olw'enjala kakati ate n'omukulu angambye ate kaloli ne sekanoli ate yo yabiryanga mu kyalo nga yo mmere emanyikiddwa n'atugamba n'otugamba mbu omukira gwabyo n'omutima ddagala eri abakyala be bakyaye genda nabe mungalo ate onunengala ate okutteko sogenda nabe mungalo baabi genda nabe mungalo genda duko nabe mungalo tokana mukamwa genda nabe mungalo so duko nabe mungalo baabi abaami ab'ekyayakyaya bajja kigwako kakati program tugimale